Ako ke kanyolagana akakwatibwa kamera ennondoozi oba CCTV akabalukawo wakati w'abasirikale n'omubbi gwe baakwata ng'abuusa ekikomera agudde munda mu kkolero lya Victoria Nile Plastics okubba. Bino byaliwo nga 20 Novemba 2023 ku kyalo Naluwerere mu munisipali ey'Enjeru mu disitulikiti y'e Buyikwe. Okusinziira ku bifaananyi, abasirikale baatuuka n'okusuula emmundu wansi ng'omubbi agezaako okubasinza amaanyi. Bannannyini kkolero lino baliko n'obutambi obulala bwe batulaze nga bulaga ababbi bano nga bayingira ekkolero okubba mu matumbi. Wano nannyini kkolero gwe tutegedde nti Muyindi we yasinzidde okusalawo okuggala ekkubo eriri emabega w'ekkolero lino lyagamba nti ababbi bano gye basinziira ekintu abatuuze kye bawakanyizza. Kamera ekulimu oli kuba motoka wojasa emboga byagenda ndegwanga bali malawo bano nga tuvuma mwe naye nga bano kwe bali mangereza akalulu ko kyama abasajja tebakola kume mulimu akalulu ko kyama ne budde tewali zenkumulya kyama ino olugudo weruli kiwaliriza n'ab'obuyinza omubadde ssentebe w'ekyalo Wakisi n'omutesitesi w'ekibuga Edmond Musoke okutuuza olukiiko olw'amangu ku kyalo Naluwerere okusobola okutabaganya enjuyi zombi. Ogamba nti tetwagala container zino zibeereko ng'ekkubo weriri yefe abalina obuyinza aba division nga tetugalawo ki naye nga tuyinza ogamba nti katwagala kubo lyaffe twagala likola ate ne mu budget mweriri bayirewe tuyinza ogamba nti container zino zonna n'obuyumba bukole ki ng'ekigendera kyaki kyakulikola aba tukwatagana. Wabula abatuuze ababadde batasalikako musale tebaganyizza akiikiridde Bayindi kubaako kyayogera mu lukiiko luno era bamututte talinnya. Salawo tugezeko kwekubirira enduulu ewaffe kisusse nnyo niba ogenda ku poliisi y'Enjeru ojja kusinga nayo references ez'enjawulo nga olaba on different dates batubye lunaku bwe luti bintu bwebiti as you can even watch the footage of the CCTV camera tebakyatya mundu omwana ajja nakwatibwa nga bbye nasigala nga kyalwanisa abakutte emundu abamusibye nasigala nga ali very aggressive. Batuyambe ku bubbi obukoze eki obukutte ejjembe mu Njeru municipality. Ababbi batandise okumenyaamenya bayingirira amafactory babba ebintu bakola ebintu ebitagasa sebe tukuba omulanga DPC w'ekitundu ky'Enjeru municipality tuyamba osobola okukola ebikwekweta eri ababbi abo. Tulina factory nyingi abantu bajja nga baagala okunoonya emirimu bwe batuuka wano ne batandika okukola emirimu ne batandika okunyooma emirimu bagamba babawe ssente ntono nnyo ne beekyusa abazze okulaba okunoonya emirimu ne bakyuka ate ekiro ne bafuuka abantu abazibu. Ayogerera poliisi y'omusezi wa Helen Butoto agakasizza obumenyi bw'amateeka mu kitundu kino. Era nga poliisi twongera ogamba abantu abennyini balikola mu factories nti bwe muba nga mulina abantu bonna oba omuntu gwe muteebereza nti yali kubba ebintu bya factories mujje poliisi mutugambe naye kukuna musango gw'okubba ekitala tutandise olwedde okukola okunoonyereza kwaffe.